anti ebyalagiddwa ku kisaawe Entebbe byabadde tebyoleka nti no Ssaabasajja Kabaka yakomyewo. Wabadde oyagala kiki wabadde osuubira oba wabadde osuubira kibeere kitya? Anti Ssaabasajja Kabaka tabawangera ng'akati akatoola omuzigo. Era kino nja kiddiŋŋana emirundi gyonna paka abantu abalina emitwe egirimu obuugi bwe banaategeera bave ku Kabaka. Oyagala abantu okujjako abasajja abo abambala bugaalubindi abasiru ababalagavu abagoye ebira nga bazzeemu okutegeera ne bakomya akamanyiiro ku Baganda. Kiki wabadde osuubira ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe? Nadde nsuubira Kabaka. Nendaba Mwami Ronald Muwenda Mutebi. Ssaabasajja yakomyewo Matumbi Budde. Wabadde oyagala ebikujjuko. Anti wuliriza. Omanyi abantu baffe abasinga temumanyi bigambo byogerwa kye bitegeeza. Era kino nkigambye nnyo abantu bangi. Ne mbagamba eggwanga tetulisaagirako. Tetukoleramu bubadi. Ate naddala nga Buganda ebadde n'ebizibu. Buganda basse bakabaka baayo bana. Abaganda tulina entaana ez'ebyafaayo Luweero. Obuwanga bukyali buyitirivu. Tulina abantu be bakugamba Ben Kiwanuka yabula, Jolejo Kiwanuka yabula, abagundi bakadde bange baabula saategeera we baakola ki. Kati eggwanga erifaanana bwe liti eririna ebyafaayo bwe bityo kinnumya nnyo omutima bwe ndaba akannawunu nga kajja kasiniikirira ebinnyo ku TV katudde mu ntebe mu bifo by'Obwakabaka kalinga akawumba tuutu. Uganda y'enkya. Omuntu akeera ku makya naawe omulangira Jjunju nti soma ekiwandiiko ekyo nga mu baavuma mulimu n'abataka baaki ba Buganda abayonoona ennono zaffe ne bagenda bakola effujjo. Gwe Jjunju gw'otubuulira abayonoona ennono omanyi ne kye bayita ennono gwe. Uganda y'enkya. Ssaabasajja Kabaka ng'ayimiridde nga waliwo abantu abakulu ne bakkiriza nti Jjunju yogera eri Obuganda. Buzibu kyo. Njagala okuwulira obuzibu obulimu ekyo Mwami Njuki. Era bagamba nti ekiwola bakikwasa engalo. Mwami Njuki. Oyo Jjunju singa abadde ku Buganda etegeera olwaleero nnyina singa akutte ku mabeere. Bannange. Uganda y'enkya. Naye ne batusomera n'ekiwandiiko ekisooka nga kivuma Obuganda. Ekiwandiiko ekyasomeddwa ku kisaawe Entebbe kyabadde kivuma Abaganda. Njagala ombuulire ebivumo ebiri mu kiwandiiko mu bigambo bye. Uganda y'enkya. Bw'abanga Ronald Muwenda Mutebi Kabaka wa Buganda, Jjunju ali mu katigole kyeyimirira ku ttaka lya Buganda atuduumire, atulagire, atubuulire. Mwana wa Ngoma Mwami Njuki. Ani? Omulangira Crispin Jjunju ava mu royal family. The royal family. Ati kyenkugambye nti fe abamu Abaganda kyetwagala kitegeerekeke tuyinza obutasika mugwa wakati wa Mulangira Ronald Muwenda Mutebi. Tuyinza obutasika mugwa wakati wa Ronald Muwenda Mutebi, Omulangira Ronald Muwenda Mutebi. Nti kiri obvious nti yeeyambula okuba Kabaka waaki Uganda y'enkya. Abalangira abalala mu nsi endala osanga balina ebyamakulu bye bakola naye abaawana aba Buganda kubba ttaka, kunywa mwenge, kwenda, byebyo byekka bye balowoozaako. Nti olisanga wano Omulangira wa Buganda nti omulaba alina ekintu ekyamagezi kyakola. Genda mu bivvulu eyo mu biseguusa eyo Jojo bakola ki? Oli teyakugamba timanya palaso Omulangira Jjunju
olw'okwedembe baali tutteka ne bediyingirira abaana ba Ronald Muwenda Mutebi mukole. Uganda y'enkya. Mayega yalibadde yeetondera Abaganda olw'ekigambo gavumenti ya Namibia kye yayogera ku Baganda wonna we bali ne bwe baba babiri nga be beekalakaasa okubavuma bateekwa okwetonderwa gavumenti ya Namibia n'okuwithdrawing ekyo ekiwandiiko. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abatakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 noti 79 oba noti 773 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa, wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako. Osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa. Weebale kulaba mukutu gwa Uganda ey'enkya. Koze kya ttendo nnyo okugoberera akaseera ako kennyini akalagaano oba okutwegattako mu kaseera kano kennyini akalagaano ak'okubeera nga tutegeera olugero n'ekifaananyi tulyoke tumanye ebigambo by'abasajja abagezigezi n'ebikokko byabwe. Era tokoze ensobi yonna okwegatta ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya w'onaamalirako pulogulaamu eno mwanattu nga weegasse ku abo abamanyi era abategeera ensonga nga ojjeemu by'obadde olowooza nti bye bituufu nga weegasse ku abo abakenkufu era abamanyi era abategeera. Tetugenda kukumalira budde era okoze okusalawo kwennyini okugwanidde okubeera nga ogoberera ebintu ebikugattako ate era ebigenda okukoojiwaza emyaka 10 n'okusoba mu maaso eyo. Ensonga ze tuleese za nnyaffe Buganda. Omukutu guno gusoosowaza nnyo baguwa nnyo omwaganyo bagusimba nnyo mulaka ku nsonga enkulu, nsonga ssemasonga oba ensonga ezirimu eggumba, ensonga za Buganda. Nate tugenda kuba tochi mu mbeera eriwo mu Bwakabaka bwa Buganda. Bbanga lye tumaze ery'emyezi egiwerera ddala okuva omwaka guno we gwatandika tuzze tukuba tochi mu bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Era nzikiriza nti programu ze twakola series oba ez'enjawulo zaakugattako n'okutegeera ebyali bigenda mu maaso. Era mbayozaayoza mwenna abaakozesa amaloboozi gammwe okulaba nga obulambulukufu bubeerawo n'embeera eyaliwo ebaako akatono keekyukako oba yadde ebeerako yaddeko okutuuka wano we tuli olwaleero. Nze muzzukulu wa Gamuga Moses Wamala ndi ne mukadde wange mu birunjuki muzzukulu wa Gabo nga we tugenda okuba tochi mu mbeera egenda mu maaso mu ggwanga Buganda. Tujja kutunulako okudda kwa Ssaabasajja Kabaka mu nsi ye, ebigambo ebyaddirira oba aftermath ey'amadda ge, kye bitegeeza bibaddewo byonna. Ate ne episode zaffe ez'amatikkira nga bwe nabasuubiza zizeemu sabbiiti eno yennyini. So olunaku olw'enkya episode we twakoma we tutandikira ku matikkira n'okwongera okunnyonnyoka ag'omwaka guno aba ag'omulundi guno kye gategeeza n'engeri gye gagenda okujaguzibwamu. Mukadde wange sooka nnamusize kuba tugoberera tugende mu maaso ssebo. Okay, ndi musanyufu okubeerako nammwe wano
Njagala okusooka okwebaza Mukama Katonda kitaffe ow'omuggulu olw'ekisa kye n'okwagala n'atuteerako omusana gwe ate era n'atukuuma nga tukyasobola okulaba. Njagala okumwebaza ennyo olw'ekirabo eky'amagezi n'okutegeera ate era mwebaza olw'okutufuula abaweereza wamu naye mu mulembe guno. Mukama oli wa ttendo osaana ogulumizibwe. Namusaako ku balabi baffe ab'omukutu gwa Uganda ey'enkya, Mukyala Joyce Namuddu, Mukyala Fatuma, namwenna abalabi baffe yonna gye muli, mutuzaamu amaanyi bwe mugenda mu comment section ne mutubuulira ebyo bye mulaba bye tuba twogeddeko ebitagenze bulungi ne mwagala tutereezeemu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba Omukama Katonda bateekeko ekisa kye n'okwagala. Weewaawo nyongera okujjukiza bannaffe aba Brand Property Services Uganda Limited bw'ojja okubeera ng'okwatagana nabo gw'oyeetaaga ennyumba oba ennyumba ewedde okuzimbibwa mu abali e Bulaaya bankuba kyeyo. Abamu mwagala okudda nga mulina fully furnished houses oba oyagala nakuzimbira nnyumba omwesigwa ate era omwesimbu ng'olina poloti yo oba weetaaga poloti oba weetaaga ttaka kulimirako nakola kyonna ekigwa mu kkowe erya real estate ojja kukwatagana bannaffe aba Brand Property Services Uganda Limited. Zennamba ezo zennyini ojja okuyita okubeera ng'owuliziganya nabo mubeere nga mugonjoola ekizibu ky'olina kyonna ekyekuusa ku by'ettaka. Waliwo nga sinagenda mu programu omukwano gwange era alaba nnyo programu z'olunaku abadde ankubya naye nga olumu neerabira Hajj Ashraf atera okuŋŋamba nti programu zino zimugaseeko nnyo era azinyumirwa nnyo. Musajja Muisiraamu bannaddiini abalomba eddwa naye yaŋŋambye yankubidde olw'ejjo naŋŋamba ne mwami Njuki munneebalize essaawa yonna ndeeta kimeeme y'embuzi. Mukama amuwa omukisa. Tulina programu gye twakola yali nebadde esembye ku ebikwata ku Buganda. Yaŋŋambye programu eno ebadde nnyuvu. Omusajja kanteeketeeke kimeeme y'embuzi nnundira ddala ennene. Omukulu mu Hajj Ashraf anyumirwa nnyo programu zaffe ate era ezikwatira ddala okusinga ddala ku Buganda. Eyo yamukoledde naŋŋamba nange mutumiddeko era mwebaza okutugoberera ate era mwebaza n'olw'ebyo byakoze ku lw'eggwanga lino. Ono Sheikh Ashraf musajja alanga naffe naye yaŋŋambye programu yankubira akasoma nga programu ya Buganda yamusoomozezza nnyo nga mbadde sikimanyi naga kannunde kimeeme y'embuzi nja musajja nja kugimuleetera. Tugende butereevu ku mbeera eriwo mu ggwanga Buganda. Ssaabasajja Kabaka Ddaaki yakomawo oluvannyuma lw'amaloboozi amayitirivu okuva mu Baganda n'abatali Baganda abaabanja administration y'e Mengo ku mbeera eriwe yalimu ebitaategeerekeka bulungi. Nti Ssaabasajja Kabaka yawambiddwa bino na bino bingi ebyayogerwa oluvannyuma Ddaaki ndowooza pressure oba akazita akaateekebwawo Ssaabasajja Kabaka nadda ku bwabo obwe. Tutandikira awo olutalo Abaganda baaluwangudde. Zisaaki si kuluwangula naye ekisa kya Mukama ekitutambulirako era lumu nakugambako nti Mukama mu ntalo z'abeeramu tewali asobola muwangula. Naye lw'okuba nti nno abasinga babadde mu nsonga eno Mukama yabadde omugabe waffe n'olwekyo atukoze obulungi bwereere nti mwebaza olw'okuzza Ssaabasajja Kabaka. Era Abaganda ne bamulabako. Omanyi waliwo abateekamu katemba oba emizannyo
ate kati na bino byafulumye si bituufu naye ekyo ekyali ku kisaawe Entebbe yali Ssaabasajja Kabaka yennyini. N'olwekyo twebaza Mukama Katonda olw'obujjanjabi olw'okumuteekako omukono gwe ne tusobola omulabako. Essebo. So si kituufu okugamba nti Abaganda olutalo baaluwangudde. Bakyayina olusozi Gambalagala olwolekedde Abaganda embeera eyaliwo ndowooza nyinza okugamba nti essanyu lyali lyakiyita mu luggya. Essanyu lyekiyita mu luggya singa babagamba nti mulina omugole kakikyuse, singa babagamba nti jjajjaffe abadde mulwadde naye bamusiibudde era baba bajja muwulira eddoboozi ly'emmotoka eneetera okutuuka awaka, emmotoka ne muwulira nga ezikidde, mugenda okuddamu okuwulira amaloboozi amalala nga ga miranga. Kati liri essanyu lye mwawulidde oba yakukubidde ku kasimu tutuno tutuuse tugenda kuwetaawo, essanyu lyofuna oyagala olabe ku jjajja, oyagala okole ki, liba lyaki lyakiyita mu luggya. Kakati nze ku lwange mu kutunuulira kwange n'okwekenneenya ebbanga lyemmaze nti amaanyi na buli kimu, naye nga si kwe kusiima kwa Katonda kuba yakyalina gy'atutwala. Naye ye olw'okuba ffe tuli banafu ab'emibiri, ye ng'akolera mwoyo, ye asigala munywevu ng'era ayagala mutambule mukole ki, mugende, naye asinga nnyo okutambula n'abo abategedde. Kaakati bwe twatuuse ku kisaawe kye twabadde tulowooza essanyu eryabadde liriwo ate ne libikkibwa munoba kitya oba litya, anti ebyalagiddwa ku kisaawe Entebbe byabadde tebyoleka nti no Ssaabasajja Kabaka yakomyewo. Wabadde oyagala kiki wabadde osuubira oba wabadde oyisuubira kibeere kitya? Anti Ssaabasajja Kabaka taba wangera ng'akati akatoola omuzigo. Era kino nja kiddiŋŋana emirundi gyonna paka abantu abalina emitwe egirimu obuugi bwe banaategeera bave ku Kabaka. Oyagala abantu okujjako abasajja abo abambala bugaalubindi abasiru ababalagavu abagoye ebira nga bazzeemu okutegeera ne bakomya akamanyiiro ku Baganda. Kiki wabadde osuubira ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe? Nadde nsuubira Kabaka. Nendaba Mwami Ronald Muwenda Mutebi. Ssaabasajja yakomyewo Matumbi Budde. Wabadde oyagala ebikujjuko. Anti wuliriza. Omanyi abantu baffe abasinga temumanyi bigambo byogerwa kye bitegeeza. Era kino nkigambye nnyo abantu bangi. Ne mbagamba eggwanga tetulisaagirako. Tetukoleramu bubadi. Ate naddala nga Buganda ebadde n'ebizibu. Buganda basse bakabaka baayo bana. Abaganda tulina entaana ez'ebyafaayo eruweero. Obuwanga bukyali buyitirivu. Tulina abantu be bakugamba Ben Kiwanuka yabula, Jolejo Kiwanuka yabula, abagundi bakadde bange baabula saategeera we baakola ki. Kati eggwanga erifaanana bwe lityo lirina ebyafaayo bwe bityo
kinnumya nnyo omutima bwe ndaba akanawunu nga kajja kasiniikirira ebinnyo ku TV katudde mu ntebe mu bifo by'obwakabaka kalinga akawumba tuutu. Tugende mpola. Kiki ekyakoleddwa ekikyamu? Ssaabasajja Kabaka mubadde mubanja akome mubadde muwulira eddoboozi bulijjo nga mwami Charles Peter Mayiga yeeyita omwana wa Kabaka omukulu. Era bantu bakitwalanga ekintu ekiri ize ekiri awo ekyaki tekiri right, si kya bulijjo. N'ogamba nti nze ndi mwana wa Kabaka omukulu nga gwoyogerako ye Kabaka. Nga oyogera ku Kabaka aliko abantu be nabo ne basirika ne bamuleka n'akyogera luli ne luli n'akiddamu ne luli n'akiddamu ne luli n'akiddamu. Kiba kitegeeza nti abantu abo abagamba nti ono Kabaka waffe bafaananira ddala ebyo ebyateereddwa mu biwandiiko. Ekiwandiiko ky'e Namibia, ekiwandiiko ekyasomeddwa ku kisaawe Entebbe, n'ekiwandiiko ekyasomeddwa ab'amawulire mu Bulange. Mwami kitonda bakwanukula kibuzo kiki kye wadde osuubira ku kisaawe ky'ennyonyi? Nabadde nsuubira Kabaka. Otegeeza nti walabye mwami Donald Muwenda Mutebi. Ku Kabaka gwadde osuubira biki by'obadde oteekeddwa okulaba amaaso go bye gadde gasuubira okulaba? Abaganda okumanya nti Kabaka waabwe akomawo era abavunaanyizibwa ku Kabaka ne bagenda bamulisiivinga. Ngera bwe kyakoleddwa ade bavunaanyizibwa. Kabaka abamuvunaanyizibwako balala nnyo tewabadde n'omu. Mwami Njuki, ya Nnaabagereka wa Buganda tavunaanyizibwa ku Kabaka. N'alinnya Nnaalinya yali badde avunaanyizibwa okusinziira ku biriwo teyabaddeyo nga Nnaalinya. Katikkiro tavunaanyizibwa Kabaka. Kamuzi Nnaalinya teyabaddeyo nga Nnaalinya. Era ne Mayiga teyabaddeyo nga Katikkiro. Ababaddeyo babaddeyo nga baani? Babaddeyo nga mutabani wa Kabaka omukulu ne baganda be ne famire zaabwe. Musango ki oguli mu ekyo? Anti ono mutabani wa Kabaka omukulu naddirirwako mutabani wa Kabaka Jjunju, naddirirwako muwala wa Kabaka muwala wa Ronald Muwenda Mutebi Nkinzi, ne baddirirwa ssenga waabwe Agnes Nabaloga, ne baddirirwa maama waabwe Najinda. Ekintu ne kibanga kiwedde. Baani be wabadde osuubira? Baani abavunaanyizibwa? Buganda ebamanyi. Sigenda kumenya kinoomu. Abatabamanyi nsaba ebiti byabwe ne wotamenya manyi ebiti byabwe. Kale twalirowoozezza nti abataka ba Buganda baali baddewo okusinziira ku mbeera eriwo. Ssaabalangira yali baddewo n'abakungu abamu ab'enjawulo abatonotono. Kitegeeza ki bw'otaabirabe oba bw'otaabalabe? Anti oba ku kubalaba naye ne batusomera n'ekiwandiiko ekisooka nga kivuma Obuganda, ekiwandiiko ekyasomeddwa ku kisaawe Entebbe kyabadde kivuma Abaganda. Njagala ombuulire ebivumo ebiri mu kiwandiiko mu bigambo bye. Olwaleero ku lw'Abaganda bange, njogera olwaleero ku lw'Abaganda bange wamu ne famire ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II, obwaffe obubaka bwakwebaza. Okusookera ddala twagala okwebaza Katonda omuyinza w'ebintu byonna olw'okugolola omukono gwe oguwonya ku Ssaabasajja n'amusobozesa okusuuka ekimala okudda mu Buganda olwaleero. Twongera okuwonga Ssaabasajja mu mikono gya Katonda ayongere okusuuka ng'ali wano mu Buganda. Tukimanyi nti abantu ba Buganda, Uganda n'ensi yonna babadde basabira Ssaabasajja era bamwagaliza obulamu obulungi. Tusiima nnyo essaala zino era nga bwe mulaba Katonda essaala yaziwulidde era azaanukudde. Twebaza ttiimu y'abasawo n'abakozi
ababadde bajjanjaba n'okulabirira Ssaabasajja emyezi egiyise mu Germany, Switzerland ne Namibia. Tusaba Katonda abawe empeera era tubeebaza okuviira ddala ku ntobo y'emitima gyaffe. Eri gavumenti n'abantu b'e Namibia abakyaziza Ssaabasajja ebbanga ery'emyezi 3 egiyise, tubeebaza nnyo nnyini obugenyi n'obukuumi obumuweereddwa. Namibia nsi nnungi nnyo, ewummuza era erimu emikisa. Eno y'ensonga lwaki Ssaabasajja yasiima gy'aba agenda okufuna obujjanjabi n'okuwummulako. Kyannaku nnyo nti abantu abatono abeenoonyeza ebyabwe baasaasaanya eŋŋambo wamu n'okukola ebintu ebivoola n'ebivumaganya ensi ya Namibia. Abantu bano bamenya ennono yaffe ey'obuntu bulamu. Ffe ng'ab'omu nju twetondera gavumenti ya Namibia ku lw'effujjo abantu bano abatono lye baakola mu bugenderevu. Twebaza nnyo gavumenti ya Uganda naddala Minisitule y'ensonga z'ebweru olw'ebyo byekoze ng'ekolagana n'awamu ne gavumenti ya Namibia mu kiseera Ssaabasajja kyabadde mu Namibia. Twebaza Katikkiro, baminisita, abaami n'abaweereza ba gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka olw'okutambuza emirimu gy'Obwakabaka nga Ssaabasajja taliiwo. Mu ngeri ey'enjawulo twebaza abaweereza ababadde ne Ssaabasajja ebbanga lyonna ly'abadde ebweru w'eggwanga. Emirimu gyammwe tugisiimidde ddala. Ssaabasajja akomyewo mu Buganda naye akyali mu mikono gy'abasawo era akyetaaga obujjanjabi n'okuwummula okutuusa lw'anassuukira ddala. Ffe abafamire tujja kweyongera okuyambako n'okumukwatirako. Tusaba abantu ba Buganda babeere bagumiikiriza era bongere okussa Ssaabasajja ekitiibwa n'okumulekera eddembe lye ery'omuntu mu kiseera kino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, ku lwange n'ab'omu maka gange ne ku lw'Obuganda bwonna, nkulisaayo Ssaabasajja Kabaka ebweru gy'abadde Namibia gy'amaze emyezi 3. Nga bwe tubadde tubategeeza emirundi egiwerako, Ssaabasajja yeetaaga okuba omulamu obulungi okusobola okutambuza emirimu gye, era obulamu bwe bwe tusoosowaza y'ensonga lwaki bulijjo tutambulira ku biragiro by'abasawo. Era Namibia gy'abadde ebadde enteekateeka ey'abasawo eyalabibwa ng'ejja kumuyamba, era nga bwe mwamulaba ng'ayogera embeera egenda etereera, era nga bwe yabasuubiza tyanaatera okudda ku butaka olwaleero omutaka. Twebaza nnyo Katonda olw'ekyo, era twongera okumusaba asuukire ddala asobole okulamula Obuganda nga mulamu bulungi. Njagala nnyo okwebaza abantu ba Buganda n'emikwano gyaffe abataweddeemu ssuubi ebbanga lino lyonna. Emirimu gy'Obwakabaka gibadde gitambula mu mbeera nga bwebadde, naye nga tugenda mu maaso. Nga bwe nabagamba, Kabaka bw'aba taliiwo tulina okusigala nga tukola bwadda tuwoze olutabaalo. Era kati nga bw'akomyewo mu nsi ye, tujja kubanga tuli mu kuwoza lutabaalo. Naye era ng'omulangira bw'ayogedde, okujjanjaba kukyagenda mu maaso. Kale Abaganda bwe munaaba abagumiikiriza ne mugoberera ennono, mujja kubanga temunakuwala bwe muba mwagadde okumulabako ne mutamulabako. Naye gye tukoma obutamutikka mirimu mingi, gyakoma okubeera omulamu obulungi, ate olwo alyoka atukulembere tudde ku lugendo lwaffe olutuzza ku ntikko. Nange negata kumulangira okwebaza abaweereza ba Ssaabasajja Kabaka be yatambula nabo. Babadde ku mulimu muzibu era babadde mu kusoomoozebwa, naye tubeebaza olw'okukuuma obwesigwa
era tubasaba bongere okuuma obwesigwa. Tujja kwongera okwogera eri Obuganda okubunnyonnyola embeera yonna, naye Ssaabasajja Kabaka akomyewo. Ndowooza nti ffenna tugenda kuba basanyufu. Nja kwogerako eri abamawulire enkya ssaawa 5:30 mu Bulange okwongera okuttaanya ensonga zino zonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bivumo ki ebiri? Ebyo byali ku kisaawe Entebbe. Oŋŋambye nti okuvuma Abaganda bivumo ki ebiri? Okuva ku abantu abatono abamenye ennono zaabwe. Ennono z'abaani? Bantu batono bameka? Era bw'abanga Ronald Muwenda Mutebi Kabaka wa Buganda, Jjunju ali mu katigole kyeyimirira ku ttaka lya Buganda, atuduumire, atulagire, atubuulire. Mwana wa Owani? Mwana wa Ngoma Mwami Njuki. Ani? Omulangira Crispin Jjunju ava mu royal family. The royal family. Kati kyenkugambye nti faabamu Abaganda kyetwagala kitegeerekeke, tuyinza obutasika mugwa wakati wa Mulangira Ronald Muwenda Mutebi. Tuyinza obutasika mugwa wakati wa Ronald Muwenda Mutebi, Omulangira Ronald Muwenda Mutebi. Nti kiri obviously nti yeeyambula okuba kabaka waki. Omanyi bagamba nti singa omwana akuvuma ekigamba wali mukadde we, ekyo ekigambo tekiba kya mwana, kiba kya mukulu. Ssaabasajja Kabaka ng'ayimiridde nga waliwo abantu abakulu ne bakkiriza nti Jjunju yogera eri Obuganda. Buzibu kyo. Njagala okulira obuzibu obulimu ekyo Mwami Njuki. Era bagamba nti ekiwola bakikwasa engalo. Mwami Njuki, oyo Jjunju singa abadde ku Buganda etegeera olwaliro nnyina singa akutte ku mabeere. Bannange, naye tulina eddembe okuwa famire eyo eddembe lyayo. Nzira ndowooza tujja kuba basiru nnyo bwe tunaddamu okubuuza ebikwata ku Mulangira Ronald Muwenda Mutebi. Mwami Njuki, osinziira ku kino ogamba nti Omulangira Crispin Jjunju teyalina kukola address oba kwebaza. Kuki nga yeebazaani? Ssaabasajja Kabaka nga yeebazaani ng'ani olukusa alumuwadde. Kyoga talina lukusa, talina right yonna. Talina ddembe lyonna. Nze ngobya bwe babeera eri wakasujjulubinga. Ne Katikkiro, Kyoga Katikkiro naye yakoze address, ebigambo byo biwulidde bulungi. Siwulidde mu bakugamba kivuma Buganda. Bakugamba. Oba Abaganda. Wuliriza. Saliye okugamba. Oba ebitabo bya Qur'ani. Omutamiivu n'omulimba tebaddamu okugibwako hadiisi. Kati Mayiga ali mu kategole ezo. Atamanyi na kyayogedde jjo. Atamanyi na kyayogedde lwaleero. Atamanyi na kyagenda kwogera nkya. Kati ate oyo gwombuulira nti Mayiga. Tewali kyakusanyusiza kuba Katikkiro agenti tusanyuke. Anti nkugambye nti bwe kasitooleeta omuntu n'atuvuma. Akuvumyewa, tikyakuvumye. Kati Jjunju atubuulira ennono ezamenyeddwa, bo bamenye mmeka? Bo bamenye mmeka? Era Baganda okugamba nti twagala kabaka waffe, kiki musango ki gwe baakoze? Ndowooza ekyo okusiiwuuka empisa, okwekalakaasiza ku bitebe by'eggwanga nga beekalakaasa lwaki? Nga beekalakaasa lwaki? Kwolesa mpisa ze bayita enkyafu bo.
kwabadde kwolesa empisa ezitali za Baganda. Atuwonzesa atugamba kitaawe tumuleke. Ssaabasajja Kabaka atagambye taata Junju talina lunaku lwasobola kwasamya kamwake ng'ayogera ku Kabaka wa Buganda. Bw'oba oyogera ku Mulangira ne Katikkiro n'abakulu waabo nsaba omindinga ebigambo by'okozesa bireme kubeera nga bibalengezza n'okubakkakkanya. Kuba kyenjagaliza buli omu ayogera ku ggwe naawe olulimi lubeere nga luli olwaccommodatingibwa. Tewali kyakusanyusiza ku bye walabye mu kudda kwa Kabaka? Bayimanyi nti ffenna twesiimye empologoma yakomyewo, gwe tolimu abo abeesiimye. Nze saagirabye. Katujje mu kitundu ekiddako Mwami Njuki weetaaga gaalubindi endala katujje. Mukulu ndooza neetaaga mufunireyo okwo ku gaalubindi wa binoculars ndooza kanzije. Nze Hajji Ashraf Simwogerere, omuwandiisi ate era omuzannyi w'emizannyo. Mu bitabo by'empandiika bikwatagana ku bulamu bwaffe obwa bulijjo oba nga buluyita social, political and economic. Oyinza okusoma ebitabo byange nga otusinkana ku WhatsApp yaffe eri 0756 12 65 15 nga osobola okusasula $1.5 buli mwezi. Waliwo comments oba $2 nga omutali comments. N'awalala oyinza otusinkana ku Amazon ku Simwogere Ashraf Kindle. Nkwaniriza nnyo otusinkane era n'ebitabo byaffe osobola bifuna hard copies okuva ku Mukono Bookshop oba okulagiriza ku WhatsApp namba eyo oba enamba yaffe eyo gye nkuwadde. Nkwagala nnyo. Mwami Njuki ffenno twadde tukuba mbuuto okusagambiza okusanyuka n'abamu twasaze n'embuzi nga Ssaabasajja Kabaka akomyewo. Mu Buganda mulimu abantu bangi. Gwe toli omu ku abo abaasanyuse? Sikugambye nti mu Buganda mulimu abantu bangi abaasanyuse. Kugambye mu Buganda mulimu abantu baki? Bangi. Ab'ebiti ebyenjawulo ab'amawanga ag'enjawulo. Naye bayinza okuba tebamanyi. Tugende ku kwetonda kw'Omulangira Crispin Junju kutegeeza nga tetunnatuuka ku kwetonda. Ekyo kyonna bakikola olw'okuteeka ku Buganda ekivume. Kati ekyani anaakitujjako kuba bw'ogamba nti neetonda olwabo nga abantu abaagenda okwekalakaasa baagenda lwaki tebamanyi Kabaka waabwe wakola ki? Wali tebalina kye bamanyi. Wali oyagala bakole ki? Era osobola okujja n'obalengeza ne mubaga ekiwandiiko Nabaloga gundi na Kagere Wasajja Charles Peter Mayega Junju Nkinzi ne Motola ne mga kati Junju kisome. Twetonda lwaba Abaganda abatone nnyo abamenye empisa ennono zaffe nga Junju yabitugamba. Wabadde oyagala ani akugamba ebigambo ebyo? Y'okwetonda kwa ate twetaaga tumanye baani abaasobya ki? Baasobya ki? Bwe babuuza Kabaka waali wabagamba ki? Yagenda kulaba ku basawo be anti nkugambye kankuwa ekyokulabirako kyali mu Zimbabwe. Mugabe bwe bamugoba ku bwa president yanyiiga. N'atuula ne mukazi we n'atuula n'abaana be n'agamba n'okugamba nze tebanziikanga mu bitibwa byaki by'eggwanga. Era bwe yafa abaana be ne bagamba gavumenti ya Zimbabwe affe taata waffe ebintu ebyo yali abikoze eki? Yali abivuddemu era n'alaama tugende tumuziike ku kijja kyawa kyewaffe. Gavumenti ya Zimbabwe yabagamba etya? Yalemerako yagaana. Nolwekyo
abaana tewali mukulembeze abeera n'abaana be nga be basobola okusalawo. Era yafuna state funeral. Gundi wano gundi Dr. Paulo Kawanga Semwogerere. Abaana be nabo bagamba ne mukano omukazi ne bagate tusobola kiki ekyaliwo. Yakomekereza kye baali bagaana nga tekibaweereddwa. Neno ganti Buganda esobola okusamugulizibwako ebisooto abantu. Tugende ku kwetonda kwali kugwanidde. Entera okwo konna kuvuma. Nze nkugambye ebiwandiiko byonna ebisatu. Ekye Namibia omukazi kiyasoma. Oyo is it permanent secretary? Commissioner. Oweri. Ekiwandiiko ekyo ekyasoma ku kisaawe Entebbe. N'ekyo mu Bulange. Eri press conference. Byonna bya designing bwa Charles Peter Mayega. Na Mwami Njuki naawe olumu okisussa. Nayo kati byonna biddemu obisome. Byonna biddemu obisome. Eggwanga ery'e Namibia oli minister oba ministry ya Home Affairs. Mu ggwanga ery'e Namibia yandibadde ya Internal Affairs. Nebiyitira ne ku mukutu ogwa state media when Namibia and the Namibian Broadcasting Corporation NBC n'emikutu gyabwe kyoga katikira solo ku no mami mu kiwandiiko ekyo temwali bigundi bigambo bivuma Baganda. Mbuuza wakisoma bulungi nnyo twakisoma ne ku show ne temwali bivuma Baganda. Tugende maaso nga twogera ekiwandiiko ngenda kisoma ondaga ebivumo ebikirimu. Tosobola kuŋŋamba nti Mwami Njuki nti n'ekiwandiiko nakyo kidraftingibwa era Katikkiro n'akiweereza ab'e Namibia gavumenti yaayo. Katikkiro ng'aba w'amaanyi Mwami Njuki. Nze nakugamba pulezidenti wa Bulange. Okay. Non-extension of visa for His Royal Highness Ronald Mwenda Mutebi II, King of the Buganda Kingdom. The Ministry of Home Affairs, Immigration, Safety and Security hereby provides clarity on the non-extension of the visa of His Royal Highness Ronald Mwenda Mutebi II, King of the Buganda Kingdom. His Royal Highness Ronald Mwenda Mutebi II entered Namibia on 14th April 2024 on a private medical visit and was stationed at an undisclosed location in the country. In terms of Section 29 of the Immigration Control Act 1993, Act Number 7 of 1993, His Royal Highness was granted a maximum stay of 90 days applicable to non-Namibians. Whilst the visit of His Royal Highness Mutebi II was purely private, it generated much controversy with some of his subjects who seem known to have been briefed about the travels of His Royal Highness. Subsequently, those subjects then started making allegations that His Royal Highness was being illegally detained in Namibia, that the Namibian government conspired with the Ugandan authorities in abducting His Royal Highness and thus demanded his unconditional release from the detention in Namibia. Some of the unscrupulous subjects of the Buganda Kingdom started organizing and having demonstrations at Namibia's diplomatic missions around the world, demanding for Namibia to release their king from detention and thereby threatening the security of Namibian diplomatic officials in the process, which is not allowed under international law. This did not only put at risk the security of Namibia's personnel abroad, but interfered greatly with the operations and security of Namibia's diplomatic missions. Such malicious allegations were not only meant to tarnish Namibia's respected reputation and standing in the eyes of the international community, but were also meant to undermine the good bilateral relations that existed between the two countries. The government of the Republic of Namibia explained that the visit of His Royal Highness was purely private and did not have any intention to interfere with his medical visit.
Furthermore, since these unscrupulous elements started disrupting the operations at our diplomatic missions, Namibia engaged the Ugandan authorities as well as the royal family and expected them to call these unscrupulous elements to order. Nevertheless, their disruptive activities continued unabated. As such, based on the good bilateral relations between the two countries and peoples, the security considerations of our diplomatic staff, in line with Namibia's laws and in accordance with international law, the immigration regulations, the government of the Republic of Namibia is unable to extend the visa of His Royal Highness Ronald Mwenda Mutebi II, King of the Buganda Kingdom. The Ministry of Home Affairs, Immigration, Safety and Security, through the Ministry of International Relations and Cooperation, has been in contact with His Royal Highness Mutebi II's palace, his medical team in Namibia, as well as with the Ugandan authorities, and they were thoroughly briefed on the non-extension of the visa and reasons thereof. Namibia is a sovereign state and has the right to implement the laws of the Republic of Namibia and international law. Okuvuma kuliridde wa mwami Njuki. Unscrupulous kitegeeza. Unscrupulous kitegeeza ki? Kanti kusomera wano definition bunyondoza abakulu bategeere bulungi naye nkyanoonya ekivumo. Kitegeeza kwebaza? Anti kisome kitegeeza kwebaza. Oba kitegeeza kusiima nnyo. Having or showing no moral principles, not honesty or fair. Obutalaga mpisa, obutabeera mwesimbu, ate era n'obutabeera mwenkanya. Unscrupulous. Ebyo byonna bivumo. Biki bitegeeza ki? Bwe babikugamba naye gwe tolina mpisa. Tuli mwenkanya. Baba kuvuma. Ng'olwanirira eddembe lyo. Kiba kitegeeza ki? Abeekalakasa bali balwanirira ddembe lyabwe. Ddembe kikozi. Ku kabaka waabwe. Okumanya ebimukwatako. Mu ssemateeka liba ddembe ki? At the chapter 4 of the constitution liba ddembe ki? Baali balwanirira ddembe ki? Anti is Ronald Mwenda Mutebi the cultural leader of Buganda. Yes. Alina abantu abamuvunaanyizibwako talina. Alina. Nga cultural leader. Alina abamuvunaanyizibwako talina. Alina. Bateekwa okuba nga bamanyi ebimukwatako. Oba bateekwa kuwulira buwulizi. Katikira kugamba ne omulangira nkubuuziza ekyo ekigambo kiwaana kikola ki? Okwolesea abantu bano abayolesa empisa embi abatali bagunjufu bagenda e Namibia kola ki? Ku bitebe bya Namibia bagendayo kola ki? Kubulwa bye bakola abakugamba kozi yabwe yali ki? Abakugamba nti abeekalakasa bayolesa obutali buntu bulamu, empisa enkyamu, empisa envundu, empisa ensiiwuufu ezitali mu nneeyisa y'Abaganda. Abantu abo boogerako ki? Anti ekyo kirina bwe kyawukana na kiri. Unscrupulous. So kino kikulaga nti Katikkiro yawandiika ekiwandiiko kino. Ddayo tujja kusoma n'ekyamayega mu press conference. Mwami Njuki, Katikkiro yawandiika ekiwandiiko kino nakyoleza gavumenti ya Namibia, Ministry ya Home Affairs. Yes. Era kugamba yakolagana n'ekintu nnyago n'endawula boogerezeganye nesimanya boogerezeganya ne Namibia eyongere Ssaabasajja ekiki. Ne bano abantu Katole be baleeta ebiki. Gwe ogenda na kusuulira ekyamayega nga ali mu press conference ojja kulaba nti ekye Namibia ekyoku kisaawe Entebbe n'ekya press conference byonna olulimi olubirimu lwani lwa Charles Peter Mayega. Mwami Njuki, obuzibu bwenkyalina nawe olumu
ebintu ebimu byoyogera birakinga empirical evidence, substantial evidence. Bw'ogamba kati oyagala evidence ki? Ebiwandiiko kino nti yakiwandiika. Anti bw'oza abadde awuliziganya ne gavumenti y'e Namibia oba babadde tebawuliziganya? Ku kigambo kyayogere n'agamba nti abakulu bakwatagana naffe naki ne tubagamba abakulu ab'e Uganda, embassy y'e Uganda mu Namibia ne tubagamba actually si mu Namibia ina mu South Africa. Naye tuvuddeyo ng'emabega tujja twogera bannange bino ebintu bye biriwo. Ab'e Namibia omuntu yagenda e Namibia tebamukola ki? Tebamumanyi. Ne gavumenti ya Uganda egamba ebyokutambula kw'omuntu eyo tebikola ki? Ekiwandiiko kikugamba yagenda private medical visit. Mu kifo ewatakola ki? Ewatayogerwa. Undisclosed. Mu Namibia waliwo ekifo Namibia gavumenti ya Namibia wetemanyi. Ekyo kiba kya bulimba, gavumenti kiba ebasi gavumenti. Kati gavumenti esobola okukola ekiwandiiko ekifaanana bwe kityo. Gavumenti y'e Namibia yali etondedde Abaganda okubeera n'omukozi atamanyi kyakkola. So kwetonda kw'omulangira Crispin Junju ne Katikkiro kitekwagwanide tekugwanide. Baddidde ekyakoleddwa ku Baganda ne bakikyusa ne bakifuula nti Abaganda be bakikoze abantu b'e Namibia. Semeza bazikyusiza ne bazisindikira Abaganda nga be bakyamu. Nga ab'e Namibia ne Mayega bakkiriziganya okukweka Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja yagenda kujjanja. Anti bano bakugamba yayingira nga 14. Epo nabyo by'obulimba. Yayingira nga ddi mwami Njuki. Nonjagaje ebintu buli byoyogera kivula nkuteeka nnyo ku on the spot okunnyonnyola omulimu gwa nga 9 May nga 8 May yali mu Lubiri e Mengo. Kati nga 14 yagenda e Namibia. Noli owo ku kisaawe Entebbe gwe bawadde ekiwandiiko bw'oba wakiwuliridde bulungi yakugambye amaze Namibia emyezi emeka? 3. Okay, tugende mpola. Nga 6. Owekitiibwa Badru Kateregga abooza Kabaka ali ludda wafa abeyinza tugende tumulabeko ng'ali Germany. Mu May. Yes. Kuba gundi yali wano May. Yes. Olukiiko. Kati okuva mu May okutuuka yakomyewo ddi? Yakomyewo nga zonna ku 6 gye buvuddeko njagala kulaba nnaku za mwezi no zinvudde. Yakomawo nga 21. Kiwano ziba 22 kuba ssaawa zaali 6 ziba 22. Yakomawo nga 22. Yes. Ogwaki? Ogwa June. July. Yes. Gye myezi 3. Okay. Tugende mpola. Katikkiro atugamba 21 March Kabaka yafuluma eggwanga n'agendebwa e Namibia. Germany. Germany, sorry, Germany. Era emisinde n'atabeerawo olw'ensonga yali agenze okulaba abasawo be yalina appointment 21 March. Kati nnyo nakyo njagala okuzuula tuzuule ya March 21 bw'abanga lwe yagenda era si lwe yatuukirayo kuba terutwala nti ssaawa 2 lugendo si lwa ssaawa 2 katugambe nti yatuukayo 22 oba 23. Ze nnaku katugeze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ekitegeeza kikulaga nti ennaku yamalayo ennaku 20 mu Namibia oba yabeerayo n'atuuka nga April 14 mu ggwanga ly'e Namibia ekitegeeza eri aba yavaayo nga 13 oba 12 okuva Germany. Yes, kati nze ngatta okulaba ku Katikkiro ebitugambibwa yavaano nga 21 katugeze n'atuuka eri nga 22 oba 23 kisinza ne distance obudde bwamala mu bbanga abasose ku airport eno naki
katugaze yatuukayo 22 oba 23 mu ddwaliro ekitegeeza yamala ennaku nga 22 oba 2 n'akomawo ne bamusindika e Namibia nga 14 kati ngamba ekyakatikkiro kyatugamba April, May, June etegeeza 14 April, May 14 mwezi gumu, June 14 mwezi gwa 2, July 14 mwezi gwa 3 zennaku 9 weziwerera. Katikkiro yatutegeezezza nti bagenda okugira ng'ebulayo ennaku 3 naye awo ziba 14, 15, 16 ennaku ziba ennaku ze yatugaye wali wabulayo 3. Kati awati abantu baffe balowooza ensi y'abantu kuba batuyita basiru. Nze kye nakugamba abantu basajja b'omu Bulange obwongo bwabwe bubagamba abaana Abaganda ffe tubategeerera era bye bagenda balimbalimba abantu be banyagako obusente. Pulezidenti Abaganda ffe tubategeerera abo ffe tubategeera. Awo waliwo ebibuuzo Mwami Njuki, awo ebibuuzo bingi 21 kakati bakyafulu. Abaana ba Kabaka ne bwe baba bamwagala nnyo okuva lwe yafuuka Kabaka wa Buganda, Obuganda bwe bumulinako obuki bwe bumulinako obuyinza. So Mwami Njuki nolwekyo Abaganda bwe babajjako Kabaka waabwe mu ngeri y'ekimpatiira ne babuuza nga tewali abannyonnyola nti era omuntu ye kyayagala okujjako Abaganda nga bakoze eki nga beekalakaasizza bwe banaate bakoze ekyo tetugenda bakola ki. Mwami Njuki kyoyagala nongamba nti ababaka b'olukiiko bajja ne bakubuuza nobafuula nti nno nabo balimu abo abantu batasamu nnono kitiibwa. Mwami Njuki okyoyagala okulaga nti waliwo obulimba. Nze olwa family eyaani the royal family. Anti kati batwale kitaabwe bw'abanga Ronald Muwenda Mutebi taata wa Jjunju batwale kitaabwe mumugjeeko ebifundikwa byaffe mubireete mubisuule mu masaŋŋanzira. Batubuulira abasawo. Mwami Njuki kati ovudde ku kyokubanja Kabaka akomewo akole kikati okyusizza ttoni. Si kukyusa. Kati kyayogerako olulyeri nti bane mutole Kabaka jjanja lwabogera mutole Kabaka jjanja bw'omutwala jjanja bwe kati bane Kabaka lwabogomyawo kati ate twagala Kabaka mwana. Bino bigambo byange Njuki kuba kinkakatako eggwanga lya Buganda terisobola kubaako kivume. Era Mayiga yalibadde yeetondera Abaganda olw'ekigambo gavumenti ya Namibia kye yayogera ku Baganda wonna we bali ne bwe baba babiri nga be beekalakaasa okubavuma bateekwa okwetonderwa gavumenti ya Namibia n'okuwithdrawing ekyo ekiwandiiko ekyafulumizibwa Minister of Home Affairs, Immigration. Era singa Buganda ebadde n'obukulembeze obutegeera obumanyi diplomatic eyo gavumenti ya Namibia ebadde ejja kwetonda nga bagudde ku basajja nga ffe ensonga z'eggwanga tetuzizanyiramu. N'olwekyo Ronald Muwenda Mutebi okuba nga alina famire ye out nti asobola Jjunju okuyimirira n'atuvuma. Jjunju ali ki mu nsi muno? Navuma bajjajjaffe abataka b'obusolya navuma naffe. Ne muno nga sinawe mpulidde wavumira bajjajja nti simanya abantu abasiwuusa empisa ekyo n'akiyisa ku lulimi lwe. Bajjajjaffe bagamba ekiwola bakikwasa engalo
bajjajja bataka tebategeezebwako wadde okuyitibwa nti tebeetaagisa ziri nsonga za famire. Nolwekyo ekyo kijjayo bulijjo bye twogera nti ono bye bakkiriziganyako tuteekwa omukomyawo ng'omuntu wa bulijjo, naye tulina ebyobugagga bye twagala okubba. Tusooke tumwambaze ekikutiya nga kabaka waaki, ffe tumale okubba ettaka lyonna. Bwe tumala oddibba tumugambe kati ebibi ebya famire bitwale wakalugire n'ekiryo wakiwanuka, bino kati nze mbirinaabwe. Omanyi kabaka bw'atabeerawo ffe tusigala tukola. Sebaki Bishop Semwogerere musigale nga mukola, mukwate ebintu bya Buganda mu biwekereziya nga bwe mwabba ettaka ly'ennyanja ya kabaka ku hoteri ya Papapo, kati munebirala mubikwate mubitwale ng'Obukatuliki. Kuba Obukristaayo bwabba ku Muteesa, kati nammwe Abakatuliki mubbe bino. Mwami Njuki, you're raising strong allegations. Enza mwana wa kabaka omukulu. Onotogera Katikkiro wetti. Talina nagundi na credibility mufuula Katikkiro wa Buganda. Tosobola kulaba musajja mutamiivu n'omugeraageranya nti Katikkiro wa Buganda atamanyi nakikolebwa. Ssaabasajja Kabaka yasiima n'alonda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga okuva ku bigambo ku kiwandiiko ky'ebigambo bya Jjunju. Kabaka wa Buganda yakomye. Akyagala akitwale, atakyagala akireke. Naye mbagamba bino ebigambo bigenda kuyimirira emyaka 1,000 eri eggwanga ly'Abaganda ate ligenda kubeerawo. Dine eggwanga oliraba? Dine eggwanga Buganda oliraba? Oliraba entambula gye litambudde? Liyise mu bisiriko, liyise mu kazigizigi. Wano wolaba bajjajjaffe bangi bafiirawo. Buno Obwakabaka bajjajjaffe bangi ababufiiridde. Obwakabaka bwakomye. Gwe kyogamba famire ya Mutebi bameka abafiire Luweero. Obwo obuwanga bwolaba baafa lwaki? Kuteekawo kabaka wa Buganda ng'ojja otandika okuleeta ekirenzirenzi nti kijja kyasama mufe. Naye obusungu tubukakkanya, obusungu bungi Mwami Njuki. Otera okuŋŋamba obusungu butta amagezi. Sibusobola gatta. Nkugambye ekituubyatuubyengo yo yasiba embuzi ku luziba ziba olw'eggulo. Bulijjo gwaŋŋamba nti obusungu butta amagezi, olwayo tebugenda gatta. Ate ninakyo njogera kyesitegeera. Ninakyo njogera kyesitegeera. Nozzo buntu bulamu abakulu babuwulira bukulu. Obusungu buyinza okutta amagezi. Tebusobola. Olwayo tebusobola. Tebusobola. Naye okumanyiira kuteekwa okukoma. Nitukugamba teweeyita mwana wa kabaka, nze omwana wa kabaka omukulu. Omanyi kabaka ye kitaffe, tokiddamu n'okiddamu. Kati Katonda yasazeewo. Kabaka gyali nkugambye Katonda yasazeewo. Katonda yajjako bakabaka babiri obuki obuyinza. Nabukadineza yamutwala mu nsiko n'amala emyaka 7 ng'ali omuddo naki. Ssaabasajja Kabaka mwali alamula Obuganda. Omulala gwe yaddako okujjako obuyinza era yabonaabona ye Sawulo bwe yatta abakadde b'omu Isirayiri. Nti abataka ba Buganda baagala okulaba kabaka n'obayungulira embwa. Katonda ng'akugololera omukono gwe. Sawulo yagende w'omukazi omulubaale amulagule. Ne gwe yazuukusa yali Samwiri nga amaze okwebaka. Bwe yavunuka n'amugamba Sawulo njagaza ki? Ne yagenda nga kabaka Mutebi bwe yagenda.
muntwale ku Mulubaale nga neekisizza. Niyo omukazi bwe yajja namwana ye Sawulo tonkema. Bannabbi ba muno wabatta. Namugamba njagala oninyisize Samwiri. Samwiri bwe yajja yamugamba ati n'agamba Sawulo gwe Katonda akuggyeeko obuki obwakabaka. Yes. Kati ne bane biwandiiko bikugamba yagenze mu lugendo oluli private, yagenze mu lugendo oluli private, nga abantu b'ensi yo baleseewa. Lwaki ebyo bibeerawo mu Bwakabaka? Sigino kijja ofuna Mwami Njuki okulaba nga Ssaabasajja Kabaka bwe yali afuluma tetwategeezebwa, press conference kutuuzibwa naki, ng'olumbu ekibadde kikolebwa omulundi guno ng'akomawo ne kikolebwa ebadde pressure, bakulu bakolera mu pressure. Omanyi nze nakugamba nti Museveni akuwa ebintu bimeka? Bibiri. Akuwa emmere, n'akuwa eddembe, n'akuwa n'omugwa. Kati yabalagidde muteekwa omulaga abaki? Ye nga president kyayagala kumuswaza. Linako president yalagidde administration y'Emmengo okumulaga. When did he do that? Mwami Njuki. Katikira tugamba nti obudde bwa Ssaabasajja Kabaka bwabadde butuuse. Kikyogamba nedda bwe bwali butuuse baali basabira ki? Okusaba ki? Nti beeyongeze. Basawo atutegeeza basawo be baasaba. Anti abasawo baali basabira ki? Ye basawo bawaabo. Bokangwali psychotherapeutic center. Bwe babanga olwaleero mwe mumanyi nti okwangari. Kati atongamba otya nti ekifo ekiri undisclosed. Nga gwe government ye Namibia. N'omuntu n'agamba ekifo ekitayatuddwa. Nkubuulidde Sawulo bwe yagenda ew'omukazi omuki Omulubaale ng'ebintu bimukoze eki. Ne Sawulo yagenda mu kifo ekiri undisclosed. Naye omukazi yagenda okulaba bw'ati n'agamba naye ono si ye Sawulo. Bwe ye yekka yali yawonawo ku bannabbi ba Isirayiri gundi bwe yatta asiga abeere nga yalina obuki? Kabaka Sawulo be yatta abeere nga yalina obuyinza. Tugende ku press conference ku kisaawe ekyennyonyi Entebbe wakyaliwo kyoyagala okwogerako kuba siini ziri kati ziri ssatu emu. Nze nkubuulidde ekisaawe ekyennyonyi Entebbe nakyo yagala yali scene 1 return of the king. Eyali factor mu bino byonna nga ne bino ebya press conference labisi tobitaddeemu. Eyali factor yeeyo ku kisaawe Entebbe ekiwandiiko ekyo kye baasoma nga ne Kabaka waali awo. Baga tokyali Kabaka ono Ronald Muwenda Mutebi nze owa famire ye. Mulenzi eddoboozi lyavuddeyo nga lyabadde ne vibe. Tukusuubira okuddamu okukola eddala eriggumiza tulyoke tumanye famire ya Ronald Muwenda Mutebi. Abantu mujooga. Ate bajooza Abaganda ku luno ne bawanika n'amagulu. Mukyala Kagere, Nabaloga, Nkinzi, Sanga lya Mbogo, Charles Peter Mayega, muwandiike ekiwandiiko ekirala mu kiwejjunju akisome. Anze sigera kuddamu kulondoola Ronald Muwenda Mutebi. Nakkiriza. Naye mbagamba ebifundikwa by'Obwakabaka mubireete ku ngalabi wano ku Lubaga Road mubisuulewo. Nabaloga ebifundikwa byejjeeko mubireete wano ku ngalabi mubisuulewo. Amaliba gengo Kabaka gabadde nago n'ebiwumu bitwale wali ku ngalabi masaŋŋanzirawo mubisuula awo. Tetugenda kuddamu mulondoola mumuwa abasawo bamujjanjabe.
ne bwavangayo ebyobugagga bye biri wakalugire ebya Buganda ne mubimujjako negwe tolabayo kalungi konna kakolebwa atosobola ku eggwanga akugambye tebalizanyirako okumenya eggwanga kyangu naye okulizimba kiki gwe bagambye nti bakabaka bonna basinga singa beeyisa bwe batyo Buganda yali badde ne kabaka yongedde okuneewuunyisa kuba mbadde mmanyi nti abantu ne baba nga tebamanyi kabaka waabwe waali ne balwana nga kibasobola okusasulwa kubavuma n'obavuma okuva e Namibia paka Uganda kakati ate gavumenti gye mutaabuulira kakati ate mwebaza yaki nga mwayagala genda mu nkukutu kati ate foreign affair mwebaza yaki byebwe bye nakugamba nti bwe bamala omutwala egindi Sweden okumukolerako ssente ne bamuleka mu hoteri ng'atangadde olwo ne badduke wa ambasada kabakawo uno bo bamanyi ono ambasada alina ssente zagenda okukola ki okwata asasule hoteri bannange kabaka ajja kuswala kati Namibia gakoze eki gaswaliddeyo ne bamugobayo era batuula n'abataka bababuuza kiki oyo kabaka waffe abataka bagenda e Namibia ki mu lugendo lwabwe babuuza kiki that is our king ffe tuli bataka batandika okwennyonnyola abakungu b'e Namibia basamaalirira lwaki baba buuza gundi oyo omwami yajja wano buuza gundi oyo omwami yajja wano kati kali wano kekangabiriza twali tukoze bulungi gwe Mayiga kabaka passport gye yagenderako ya diplomacy yes yatukakasiza it was a diplomatic passport ngera bwe kisuubiro bagende mu biwandiike Namibia bagende mu biwandiike Namibia sumulula bwino mwami njuki ondetedde interest abataka bwe bagende ndindako abataka bwe bagende Namibia bayogerezaganya n'abakulu ne bagamba ate mwagala ki olw'abataka lwe babategeeza bwe babanyonyola wano waliwo kabaka mulimba olw'abataka bwe babagamba mulimba ffe tuli bataka b'ofiisa mu bwakabaka bwe otyo leka tulabe kati kajja wano ekano mwami njuki kyeka nina kukwata bulungi olina bwino kyeka mu lugo sirina bwino wa lugendo lwa Namibia ndeka olwaleero Namibia yali etondedde Abaganda okubeera ne b'ofiisa abatatuukiridde kwatosobola kuwandiika ekyo kiwandiiko kuba Mayiga akulagidde buzze n'empisa zaabwe envundu mu Bulange buzitutte ne mawanga amalala Museveni n'akagamba omupiira ngwagala awo ayo kakekangabiriza kadduka keekubisa ebifaananyi ku mmotoka mbu kalage kakawuliziganya nnyo ne kabaka yakugambye guteekewo President Museveni ye yawaliriza yalagidde bulagizi bateekwa omulaga abantu bwera wadde baagala kuddamu kukola busiru bwabwe obujozi ne bubafuumuukamu nga president yatasobola kulagira omugwa bagwetaddemu nga president yatasobola kukwatagana n'ab'e Namibia ekintu kyangu nnyo abataka balabe kabaka
kyali kizibu nnyo. Simanyi byabataka. Head of security. Ande kugambye bali bajajjabo jagenda obabuuze. Nababuuza ebibuuzo ne ba kakati watoba bagana nze nina gundi ababuuza. No, ndabyo ina intel ina akantu koko ndeka. Naye tugende ku siini ey'okubiri mwami kino siini nkulu nnyo. Kabaka oba omuntu bali balina okujaguza ensonga ezikwata ku kabaka oba omuntu omulala yenna ez'obuntu ng'obulamu tezibeera nga mbaga ebeera mu kidaala era buli asanga yanyumya ku ndabika y'omugole. Ensonga z'obulamu tezimala galalaasibwa era omusawo tasobola kwogera ku mulwadde we eri muntu yenna okuggyako nga bwajjanjaba yayagadde abeeko gwagamba. Fenna tumanyi nti namunswa wanjawulo kubanga waffe ffenna naye era abeerako eddembe lye ery'omuntu mu nsonga ng'ezo zikwata ku bulamu bwe. Okuva edda lyonna ensonga z'obulamu bwa Bukaajumbe tezaabeeranga zaakwanamya era abamu mumanyi olugero lw'akamwa kabi akassasiro ganga. Awo nzikanya ne Katikkiro 10 ku 10. Anti naawe oyinza okuba mu kategole ezo. Anti wuliriza omanya banaffe abo bagenze ne basoma bino ebitabo byabwe ne bakopakopa eŋŋombo betuyita bakawakuzi. Kati abo bebo ba Charles Peter Mayiga babayita bakawakuzi. Obulwadde bwe bukwatibwa mu ngeri. Nze kansooke nkuddiremu olugero nga tonaleeta ebyo bigundi bino bisimanya bisiroganga. Abaganda bakugamba nti Sebakisa mulwadde. Bakola ki? Umalire. Sebakisa mulwadde enkooka zimwatula. Kakati Mayiga ayinza otuyigiriza Oluganda? Mayiga ayinza otuyigiriza obugunjufu? Mayiga ayinza otusomesa bwe tuyisa kabaka? Kati kino njagala akitegeera okuva ku nze. Kabaka wa Buganda ye muntu yekka atalina ddembe lye lya buntu. Ekyo akitegeera okuva ku nze. Kabaka wa Buganda ye yekka atalina ddembe lye lya buki. Ate ye muntu yekka Obuganda gwe buwa ekitiibwa ekyenkomeredde. Omusawo wa Kabaka yani Munono. Kasujja. Ye muki? Mutaka Kasujja. Ye Mutaka Kasujja omukulu w'ekika ky'Engeye. Mayiga yasinga Kasujja okutegeera. Munono nedda. Kati Kasujja tamanyi bakwata Kabaka nga addugadde. Kwaji Mayiga kyayagala okuntegeeza. Kasujja yali agenda kujja nga ayogera. Kabaka omusujja gumuluma nnyo. Kabaka alina ayiyo olutiko. Kabaka akoze bw'ati asesema. Kasujja yali agenda okujja nga ayogera. Ne kajja omutwe kagutiisa enjaga ne katandika okumantaalira ku bantu. Obulwadde bwa Kabaka tebabulaalaasa. Ani abadde agenda obulaalaasa? Ye Mutaka Kasujja. Kwate tetugambye nti nno bazzukulu baani? Naye Omutaka omukulu w'ekika ky'Engeye Kasujja tamanyi kyakola. Mayiga yayagala okuyigiriza Kasujja bwe bakwata ensonga z'obulwadde bwa Kabaka. Siza kulaala. Mayiga bw'aba atandise n'okutegeera Kabaka atandikidde ku Ronald Muwenda Mutebi. Gwe genda omubuuze nti wama wali olabye bakabaka bameka abalwadde. Era naye bw'obeera ng'otegedde ku kuddugala kwa Kabaka otegeredde ko Ronald Mutebi. Inze Kasujja yajjanjaba Kimera. Ng'olaba
Jajja waaki? Mwami Njuki. Ate bagambye byenjogera byabwewuusa. Gwe genda obuuze nti Wamaani yajjanjaba Kimera. Byoyogerako si bisome. Nkugambye Kasujja ye yajjanjaba Kimera okuva ku Kimera okutuuka ku Ronald Muwenda Mutebi. Bali bakabaka 36. Kasujja taliiwo. Kati oyo goyagala Mayiga gwayagala okuyigiriza. Gwe Mayiga mu kifo ewammwe mu kika wabaddeyo kifo ki? Ekikwata ku bulamu bwa Kabaka. Ensonga ezikwata ku Kabaka oba omuntu omulala yenna, ensonga ezikwata ku Kabaka, ebya visa ab'omutimbagano bwe baayagala okubisafuwaza. Kabaka abadde wakudde okuva e Namibia nga 21 yali enteekateeka y'abasawo era yali enteekateeka yaffe, naye bali ab'ekifo Kabaka waabadde bwe baalaba nti ennaku kubanga omukungu e Namibia bamuwa ennaku 9. E Namibia bannayuganda tebeetaaga visa era bw'ogenda e Namibia mu passport temuba visa, naye bw'otuuka ku kisaawe bw'otaba mukungu, kati nga gwe Namakumbi toli mukungu, gwe bakuwa sabbiiti 2-3 oveeyo ofulume. Bw'obeera omukungu bakuwa ennaku 9. Kati bo baabikola mu ngeri era ng'abakozi ba gavumenti bwe babeera nnaku 9 zinaggwa kati akyayira ennaku 2-3 aleme kuyita ku kisaawe ng'ennaku ziweddeko. Naye Kabaka ye yali amaze okuteekateeka okudda, naffe nga tukimanyi nti akomaera nga tuteekateeka okudda. Era singa twali twagala nti bamwongere ennaku sirowooza nti waliwo engeri yonna gye bandigaanye oba Kabaka munene ekyenkanidde awo. Gw'olaba n'ab'e Namibia bwe bamulabye ng'abazitoowerera, naye tetwakigendamu kuba Kabaka yali akomawo. Era twawuliziganya n'ab'ekitebe kyaffe ekitwala Namibia ntibaga nti Kabaka akomawo, ekyo temukizitoya nnyo. Kale ebino byebagamba si y'ensonga yabadde atuusiza okudda. Ssaabasajja Kabaka yali atuusiza okudda birabyo. Ndowooza owulidde okuvuya. Nkigambo ekyo si kinene ku Katikkiro. Anti byayogera, lwaki nkugamba bwe ntyo? Nti byayogera tebikwatagana. Ate bitya tebikwatagana bitya? Agwe kyogamba nti neyagenda okusaba yali bali bakitongole we yali be bagenda okusabira omuki omulwadde waabwe. Mu biwandiiko byabwe babongereko. Era bwe bagenda ab'e Namibia bakola ki? Nibagaana. Naye nga ate abasawo be baali basabye okwongezaayo akali. Nkugambye ebyo byonna bano ab'omu Bulange bakulimba. Tebaali basawo. Nkugambye balwana. Ne batuma abo Bakintu Nyago, ne batuma ba Mwami Omaru, ab'e Namibia ne bagamba tetugenda kwongerayo, mwatulimba nga muyingiza wano omuntu. Kyekyo ekyaviirako Kabaka obutongezaayo visa ye. Obulimba obwaliwo. Kyogamba ne bafulumya n'ekiwandiiko ekiri ofiiso. Ate obadde oŋŋamba nti Katikkiro yakigya. Anti kiki kyenkugamba nti bano balwana balina bannaabwe be babadde bakolagana nabo Bakintu Nyago. Ne basaba Kintu ambassador Kintu agenda amatize. Bano ab'e Namibia bongere Ssaabasajja Kabaka ekiseera ng'ali Namibia. Nga lwaki bamwongera? Ati nga tebatanatereera. Bo kye bagamba nti tannakola ki? Tannatereera. Ab'e Namibia ne bagamba nedda. Mwaleeta wano omuntu mu buki? Gavumenti n'efulumya ekiwandiiko ekiri official bw'okyogedde. Ekiri official. Nga naye kivuma abaki?
nga bano bakintu nyago ne bamayega bo bayagala kikole ki ekitegeeza kiri kisaanyaawo obulimba bw'obadde ogambye nti tewali kisaanyaawo Katikkiro yagira ekiwandiiko kino weekubye jje sirina jjeje neekuba Mwami Njuki ogambye nti Katikkiro yalagira ekiwandiiko kino Ministry of Home Affairs olulimi oluvuma bwe nkugambye nti tunuulira olulimi oluvuma oluli mu kiwandiiko ekyo y'omuwala kiyakola ki kati ate bwebeera official ekigambo ky'okozesa official communique oba communication ebeeraga nti ekiba kisaanyaawo ky'ogamba nti kino Katikkiro yabalagira anti okuvuma kwani nze nkubuuzizza lwaki okuvuma kw'Entebbe n'okw'e Namibia n'okw'omu Bulange bifaanagana so okkiriza nti this was official document an official document yes kyava mu gavumenti y'e Namibia naye nga ekyaliwo kyajjawo oluvannyuma lwa gavumenti ya Namibia okusisinkana abataka baaki ne bakulozinga era bw'owulira mu statement ya Mayega akugamba waliwo n'abaagenda Namibia wennyini ne bakolerawo obuzannyo abataka abataka bagenda e Namibia ne bakolerawo obuzannyo agamba bantu abasirusiru tuvumiddwa ne mutuyambe mukwate ekiwu ebifundikwa byaffe ebibadde ku Ssaabasajja Kabaka mu bisuule wali ku ngalabi mu masaŋŋanzira Abaganda tujja bijjawo tufunewe tubiteeka ne bwatabeerawo Buganda esobola okutambula bweba etambudde ku Mayega teyeetaagisa kati twagala Mayega bw'aba wakutufuga tufuge butereevu nga naye taddamu kweyita kyatali ne Mayega taddamu kweyita kyatali nti nze Katikkiro waaki wa Buganda yeeyite Charles Peter Mayega omwana wa Kabaka Mutebwabwa w'Omulangira Muwenda Mutebi omukulu taddamu kweyita kyatakola ki Mayega kwata ddamula naawe ogitwale wali mu masaŋŋanzira ku ngalabi ogisuulewo manyi President yagamba Obote yakola bubi okukwata emmundu okuba Kabaka yali badde yeeyambisa abantu baligeza okutuuka ekiseera nga tewakyali Muganda yagala bwaki Mwami Charles Peter Mayega kwata ddamula ogitwala ogisuule wali era gwe bikadenge bwe biba bikutwala yo ddamula giyise mu ddirisa ogisuula awo tujja gijjawo n'ebifundikwa ebiri ku Ronald Muwenda Mutebi mubimwambule Maliba gengo mbugo bikimu bimwambule mu bireete mu bisuule mu wankati ku gundi ku round about ya Kabaka Njagala nabaloga nawe weeyambule wejjeeko ekifundikwa kyo bwa Lubuga kisuula awo mugende mukole ebya famire zammwe ate mu ab'amaanyi abaana ba Muteesa ab'omusaayi ye next of kin gwe watugamba nga ekifaananyi alinga akivaamu kati Omulangira Jjunju atasobola kivaamu mwali ate gwe batakolako mikolo nze nakubuulira Kasujju Lubinga kye yali agoba kyemwagala okuŋŋa nti kati ebizibu bwe birimala okujja olwo nga mujja eri Abaganda olwo nga mulaba nti Abaganda ba mugaso oba tugenda kukuba kalulu okulaba abantu abangi n'abatono n'abalala bagenze Namibia ne bakolerawo obuzannyo
abataka basigaddewa mu bintu bino byonna ebigenda abataka baaliwo nga kabaka taliiwo era bagenda kusigalawo ngera taliiwo ngera avuddewo anti yeerangiriddeko nti nvuddewo gwe kyogamba Nabaloga yabadde musiru nnyo obutagamba nti Jjunju toyogera Kagere yabadde musiru nnyo ekyo ekiwandiiko bakibagiddeawo ku kisaawe Entebbe oba baatuula ne bakibaga n'olwekyo Jjunju asinga omutaka Kasujja Jjunju bw'aba asobola okutegeera bwe bakuuma ekitiibwa kya kitaawe Kasujja yatategeera bwe bakuuma kya kabaka wa Buganda mumuleke abeere emikono gy'abasawo baani boolagira era mwesinga n'ekyo singa mwakisoma luli nga mumutwala era Baganda tebaali bamanyidde bino singa byakolebwa wali babikola luli nga mwenda nga bamutwala eyo Namibia singa 20 ebyo byakulimba n'ebyokugenda e Germany singa bakikola wali nga agenda e Germany yagenda e Germany n'akomawo ne bamuteeka mu lubiri Emmengo kati bweba Namibia ya mukisa muyinza okuba mwafunyeyo n'obutuuze naye ebifundikwa byaffe mubireke wano mwe mubisuulawo mu masaŋŋanzira kati kyemwagala kye muba mukola oyo yenna Omuganda anaddamu bamanyiira nga ne bwe mumujja wano ekiro ne mumutwala ne bwe mumukukusa mutya tewali agenda kuddamu bamanyiira tukkiriza tuwulidde eddoboozi lyammwe amatikkira tumalirize n'amatikkira ndowooza amatikkira yadde Ssaabasajja Kabaka yakomyewo twalina enteekateeka already nga tannadda amatikkira gaali anti kati nze nkaluubirirwa ne bwenjogi kati ntandikire kuki kuba saagala kwogera ku muntu atankwatako Kabaka takyakukwatako okuva ne leero mwami Njuki kanteere bungi okuva ne leero Ssaabasajja Kabaka Donald Muwenda Mutebi takyankwatako okujjako bajjajja baffe bwe banaalaga nti waliwo kabaka omulala oyo nja kuba w'amaanyi omukola ki kuba ekyo kinkakatako kabaka omulwanirira kinkakatako okukuuma ekitiibwa kye kinkakatako obutatyoboolwa bwe batyoboola ekitiibwa nga kabaka Ronald Muwenda Mutebi yali mu ntebe kitegeeza bakabaka bagenda omuddirira tebagenda kuba namaki namakulu bw'oyonoona ekifo kya Katikkiro n'okola ebintu katoole kitegeeza oyonoona kifo kya Katikkiro wa Buganda agenda okuddawo akaluubirizibwe gwe n'ogula abayaaye basimanya beevume oluyagala Katikkiro agenda okujja bagambe bannange ekifo ky'obwa Katikkiro kizibu okujjako nga tulese bamwami Mayiga ne babeerawo n'abaana baabwe bo kyebali mukukolera Buganda ekyomuwendo ennyo kabaka kabaka tusobola omutyoboola nga bwe twagala bw'oba onoonyowa omutima ogwasibalo nolwaki agenda ku kamotoka akulage nti babuuliziganya nnyo ne Ronald Muwenda Mutebi byo bikwatako mu ababiri ku kabaka takyakukwatako n'amatikkira toyagala ate nze gabadde namakulu tegabadde namakulu kuba gabaddemu ga bulimba nkugambye nti ekyakolebwa ku kisaawe Entebbe kyamala eggobe muki omuntu akeera ku makya naawe omulangira Jjunju nti soma ekiwandiiko ekyo nga mu baavuma mulimu n'abataka baki ba Buganda
abayonona ennono zaffe ne bagenda bakola effujjo. Gwe Jjunju gwe otubuulira abayonona ennono omanyi ne kye bayita ennono gwe. Asobola okubeerawo nga tamanyi nnono naawe leka. Gwe genda omubuuze. Era nze kyendaba ku baana abo abayita abalangira ba Buganda. Bamawale abo bamawaggali abo. Abalangira abalala mu nsi endala osanga balina ebyamakulu bye bakola. Naye abawana aba Buganda. Kubba ttaka, kunywa mwenge, kwenda, byebyo byekka bye balowoozaako. Nti olisanga wano omulangira wa Buganda nti omulaba alina ekintu ekyamagezi kyakola. Genda mu bivvulu eyo. Mu biseguuse eyo jojo bakola ki? Oli teyakugamba timanya palaso omulangira Jjunju ya. Olw'eddembe baali tutte kadde beddiyingirira. Abaana ba Ronald Muwenda Mutebi mukole. Naffe Abaganda katwesalira amagezi. Matikira g'omulundi gwe. Igalinga bw'ogalaba. Bakugambye agagenda kubeera na mirembe. Naye wabye Abaganda baali balaajana wano bannange nga bannaddiini tebasobola. Naye ebyo ebyokunoonya ssente ebyo byo babisobola. Lutikka ejjule. Ebyo babikola ki? Si kuuma kitiibwa kya Bwakabaka bwa Buganda, si kuuma kitiibwa kya Kabaka wa Buganda. Bwe tuba tusobola okufuna ssente ate kati bamaze okukiraba ne bw'aba taliiwo. Ssente zisigala zijja. Bo bakuzanye n'akazannyo. Bano Abakatuliki e Lubaga bali mu kubba bya bugagga bya Buganda bano beefuula abasaba. Era Mayiga akulaga ali respectinga nnyo ekkanisa ya Uganda obukuusa. Ntukuna matika. Era amatikira tugatutte Namirembe. Lwaki tagatutte Lubaga mu kyaki? Kitubitadde Mukama Katonda ku. Lwaki tagenze Lubaga? Lwaki si ye gasabiddwa Katikkiro Omukatuliki? Alwanirira eby'Obukatuliki mu Bulange. Lwaki amatikira tegakulizzwa ku Lutikko Lubaga? Bwana bwe batuuka mu bantu ng'olwo beefuula abeerwanyalwanya. Abakatuliki abadde tusobola kujja kuweereza mu kifo ky'Abakatuliki. Kati gwaliwo wano mu ssente olw'Enamirembe emikolo gikola ki? Era bakubiriza ne Nnabagereka adduke nnyo agende ku kisaawe. Naye olw'okuba ebyo bya famire katubireke tuleme balumya. Ekitogenda kuddamu kwogera ku okujjako yanerimbika nti no akola bya Bwakabaka bwa Buganda oyo tujja kufa naye. Nebyo gwe Mwami Charles Peter Mayiga byogenda otiisatiisa simanya tubamanyi tugenda mu baboole. Kati ogambe Kawuki atuboole Kawuki jjajjaawo yaani? Gwe ayagala okuboola Abaganda gwe jjajjaawo yaani? Obusajja buzze wano ssebo ne butujooga. Ne Kawuki agenda akunga abantu mubaboole mubaboole. Gwe nsibirwa tumanyi jjajjaawo byakola Buganda gwe nga tebaakuboola. Kigudumadde kiringa envubu mubaboola abo abazanyira ku Bwakabaka bwa Buganda omanyi ne kye butegeeza. Lwaki jjajjaawo yalagira Namasole afumbirwe nga tebamuboola? Gwe wazze otya mu kifo jjajjaawo kye yavoola? Wasoose twetondera gwe nsibirwa. Bimanyiira
mubabole kati gwe kawuki gwoli kigwe kawuki mulabikidde ku mulembe Mutebi mugwonoonye kati mugendo bagambe batubole gwe minisita wa local government gendo kudumira abaami b'amasaza bagambe batubole tubulowe tubeera ekintu kyammwe mwe mukyeyononedde mwe mubadde mukiryamu mwe mukyeyononedde ani akyonoonye era bagamba Sebusiru bwanjoka zitanyinizo nga zo zirowooza zinasigala namu kati mwenjoka mmwe Mungu abakubye ebbalayi nete mudda mugenda nga muwunyerera mu bantu nti nza mukongo wasimanya omwami wa Ssaabasajja minisita Kawuki genda nga obubaka kooti konze mwami Kawuki nze mwami Kawuki abadde akola omukozi wa Ronald Muwenda Mutebi nawe Mayega genda nga obuba obukooti bwo nze Mayega mukozi wa Ronald Muwenda Mutebi pozi weyita mutabani wo omukulu bwe mwatudde no mu family noga kati muto wange goba osoma ekiwandiiko nti ajja atubuulira kamwa kabi kasasiro gango manyina ekyo kitegeeza bwe yagenze kubuna obusajja bw'obugundi obuli ku social media ne kakimuwa Kafeero yayimba akatoba obusi kamwa kabi kasasiro ganga tebamanyira kye kikola ki nicyo kitegeeza ki bagamba jjajjaffe bagamba kamwa kabi kasasiro ganga gwe singa okeera ku makya n'oyogera ebintu ebyakalebule nti wamala omwana w'oyo ayinza okufa omwana najja akola ki naafa nolwekyo gwayayogera gwoba wavaako ekiki Siroganga bamujjukize Siroganga yaani gwe agambye mu biru enkyo oyinza okukola ki okufa ate n'ofa nenfa olumbe lwange olukwatire nga si biri enjuki byabadde akola gundi byabadde akola ki abantu bwe baga nti twawulidde gundi ng'agamba agenda ku ttaani bakwata ne bakukuba ne bakukola ki kati bajjajjaffe kye baavanga bagamba nti kamwa kabi kasasiro ganga oyinza omugamba tojja kusulawo ddala n'atakola ki n'atasulawo gwe eyayogedde ekyo nti nno tojja kusulawo oba kamwa kaki kamwa kabi so si biri Kafeero byayimba nti Kafeero simanyi omusajja Kabaka n'agenda ku ttale n'amuga toyogeranga tikati yali kamwa kabi tewaliyo mwami yali ayitibwa Siroganga olugero lugamba nti kamwa kabi kassa Siroganga nti oli baamulumiriza gwe wassa omwana waani n'agamba bannange sinnamala kuloga ne bamukola ki kati kye baba baga nti akamwa kano oteekwa okukakuuma okukafuga tomalanga gwogera biki oyinza okwogera ekigambo ne kituukira ku muntu ne bakuttira buki kye bayita kamwa kabi kassa Siroganga so si musajja nti yali awo nga bamuyita Siroganga kale bantu baffe be bateekwa bikola ki okubitegeera nga bw'olaba kamwa kabi bwe kasizza Jjunju nti yazze ku kisaawe n'ayogera kalebule ate gwe tututte nga mukulu tubagamba ebifundikwa byaffe Ronald Muwenda byabadde nabyo mu bituwe mutwale kitammwe bamutadde mu target akanoko kabikoze kabigenderedde kaba yagala okulaga bajaji babangambye ndi mupakasi n'olwekyo kati njagala okubalaga ani agenza okusisinkana Kabaka kubako kakugamba Kabaka ayogererwa ba musaayi gwe ayogererwa ab'omusaayi gwe abamulangira
walabako baganda bameka abagenda okulondola omulangira Simbwa nga mulwadde? Wawulirako abaganda bameka aboogera? Omulangira Mawanda yagaana n'omuziika Kasubi ne yeegulira we bamukola ki nga mwana wachwa. Yes. Yali omu ku balangira bakulu mu buki mu Buganda n'agula Namasanga. Era abaana be bamutwala wa tetwamulinaako buki buzibu. Omulangira Simbwa yalwalira waawe Kabowa. Walabako abaganda balwana. Kati Mayiga bwe baba batudde nga abafamily omwana wa Kabaka omukulu sebo tukuyoza mutabani wa Kabaka omukulu ne musalawo ne muwandiika ekiwandiiko ab'omusaayi gwani gwa Ronald Muwenda Mutebi abatali ba musaayi gwe tetuyingiramu ne mu Kiwajjunju n'atugamba kitamwe taata wamwe tumuleke ali mikono gy'abaki ffe tetusobola byakujjanjaba ffe tetumanyi na Kabaka bwajjanjabwa tumutika emirimu miki mingi ne mumutujjako kati ffe tubabanja ki bifundikwa byaffe temumuzza mu mutwale atakuumira mpeera batukuumira Katonda kuuma maaso moji kale Uganda eyenkya